Ontisizaamu. Bitiisa. Olw'okwesika nywere. Kama yeebazibwe. Amiina. Wadde ogenda ku kanisa? Tulinayo morning service paka saa nga 5 ngenda okuva ngende ku morning glory. Service morning glory kirala. No, it is morning glory. Mwe mwagikwata nga mukyali mu nsi ne mugifuula ekirala. Kale ffe tugiyita morning service ewaffe. Etandika ssaawa 2 then paka ssaawa 5 awo nja genda ku mulimu kasita wali abawala bagira bakola. Man of God ku kanisa wabeerawo ssaawa meka? Kati wetubeera ne specific kati ne kumakya agenda tandika okubeerawo era wetugenda ndowooza naye abeera akola ebibye then akomawo mu lunch service then ne akawungeezi to taking am just breaks. No kimanyi ngenda kuba man of God. Wegere otya ekintu ekyo? Osaaga? Ate ensaaga eno giyita stage nti ndi mu kukola comedy. Ngenda mmukuba. Kubanga nkooyo akamanyiiro. Toyinza kudda ku musumba wange n'ovoola. Kasita wo. Nze kikwatagana ne man of God ebirala byonna mbireka. Ekisooka. Omusajja anzija wala. Nsikiridde okumala akabanga. Nendaba man of God wa mwoyo. Ate out of manipulation. Wadde saagala kuyingira mu faith yo because eyo nzikiriza yo naki na Katonda. Nendaba kisusa kitandise ku affecting nze. Ekisooka. Sente zendeka wane ez'akameza nzimanyi ziba zikola ki? Ziyitamu. Lwaki njagala ziyitemu? Njagala obe comfortable n'obulamu bwo eziyitamu zikuyambe ku byo byokola ki? Byokola. Obusente nga bw'obukuŋŋaanya bw'oti ogenda kuzimba triangle. Kati obadde oyagala nzikolere ki? Amanda ensawo weeri nnamba, gaasi waali, oleeta emmere, waliwo omukyere, waliwo akawunga, enkota y'ettooke ebeerawo, olumu enva zibeerawo, nondekera emitwalo 3. Era nga nange nzitwala nga nziriza Mukama. Bw'omala okugenda okuzisiga mu kuzimba ekkanisa, bw'ofuna ebizibu ate n'oteeka ku pressure nga atalina ssente z'obadde ofuna wano ewaka. Nensirika ne ngamba kammuleke bikola wakati we ne Katonda. Out of okunyigiriza. Ekyokubiri ekisinza okunkwatako era nekirinza nempulira ng'ekimmazeeko emirembe. Ekibuuzo, amateeka g'ewammwe ku kkanisa gaatandika ddi okukola mu maka muno? Mateeka ki? Ssaawa 9 gwa kiro mba naakakeekawo oluba bwe nti n'osimbula essaala. Osooka n'osaba n'ogoba ebizimu egifugira mu bbanga ne ngamba kale akaagigobe. N'otandika okusabira osabira okuva ku b'omu nnyumba n'osabira eggwanga n'osabira kati nakulidde oli ku Isirayiri otoba nayo. Akasinga okunnuma n'otandika okudda mu nnimi ngenda owulira ebisenge bikubagana 11 lw'omaliriza ssaawa 3 oli Katonda osaba. Nti mateeka ga musumba ye yagabawa. Nalowooza singa sessaaleeyo singa wooli. Endowooza wulira nnyo nga nkukutteko. Nkusabira n'ensabira abeewammwe n'ensabira buli kimu emirimu gyo gyonna gye mmanyi ne gye simanyi. Abakazi bonna oba oyina b'owanankuze baleme kujja na bulwadde. Gwe towulira nga gwe nkukwatirako eddakiika zange 4 mu ezo. Nga ndi ku musajja wange mu mateeka ga musumba wano ewaffe basibo ne bannyaba ku Lwakuna teri kaakamuntamu. Muba mwasiibye. Sikisobola. Ne bw'okasuka omukono bwe guti baguzza mu nnimi liboshikatayama. Onoonsaasira bambi. Ate musumba aba yagambye tusiibe. Naye mu wiiki olunaku olumu. Mbadde nteesa tugenda either kuva man of God batudirize ku mateeka ga man of God. Banko oyo okunyigirizibwa. Man of God we bukakafu ki bwalina nti gwe nga wobikola naye wabikola ewaka. Lwe musiibye abaana ne obukeera kwa kyano osanga bwana nga bonna busiiwuuse emimwa nti twasiibye. Abo basiiba balina kizibu ki? Ate nange nensiibiramu almost. Era nze bamanyi walidde mu town. Tuli mu kubonaabona naawe lwa musumba. Lwaki muntu bonyaabonya? Lwaki ombonyaabonya? Ogenda va mu kkanisa eyo nze nkola ebyokumbonyaabonya. Sisobola kuvoola musumba bannange nsaasira ngumiikiriza. Olina amazzi gali wali mu kisonda simaga amazzi simanyi ngenda okulaba olinganga musamize. Bw'okwata n'okwata akadomola k'amazzi simanya amatukuvu. Ate n'ogatabiikirizaamu agafa aga bulijjo.
baba agawadde omukisa musumba aba agawadde omukisa nze era sina kyenkola nga musumba takimanyiiko mu maka gano tewali n'ekyokuzza ku mwana yeyaggaana kaka tugenda kukola bwetuti tugenda tandika okukyusa mu bintu ebimu naddala n'olwokuna bambi toŋŋaana genda ku kkanisa olwokuna nkwegayiridde mwami wange omulungi ogenda kukola gwa kusibo tondeetera kunyooma musumba sikisobola te naawe nkwagala wulirizaako ebirala byonna musumba ngenda kukkiriza ategeerere tagenda kutegeera kisenge kya wano ku lwokuna as a must oba nina amaanyi oba sirina oba njagala oba saagala oba ndi bulungi oba siri bulungi oba nnaabye oba sinaabye ku lwokuna nange ntaddewo etteeka lyange katufuna olunaku olulala ak'omuntu amu ate nga kaboobeze wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe